aboluswahili bagamba nti matako mbili hapana msituni tobeera Kenya na Uganda oyina okusalawo n'obeera in one position and flag it and kick it and stamp it. We are not anywhere. Tuli kitengeja. Therefore the economy just does not work. We are living on luck. Jazz. Muna eno topic ya manyi nnyo. Bwoboji yingira mungo tunula Uganda yo. Wanda badoji yingira muna kutya. Because je tulaga bagenda kubeera ho collapse. Bantu bagenda kugwa. Ekintu nonsibambi. Igwanga ligenda kugwa. Kati weri baligwa tutunulira bali abagenda okudduka oba kufa. Tunulira bwe woli lena kugwira litya. Because no tools aliko the physical tools yasoka kuzukozesa kunyweza naye kimuzi muvudde mu ngalo. Oja kusanga n'abamunga ne yokufuga tebikyalina amakulu. Because gwofuga mulwadde, gwofuga ayina enjala, is hungry, gwofuga omuya fuse mulalu olwokutuka. Waliwo abantu amabanja just borrowing from money lenders. Ne bamutwana bamujja ko ebintu bye nagwe eddalu. So there is that collapse. Kati eno economy amanyo oyogedde ku kintu ky'ekyapa. Kati tata wange musajja ow'ekyalo ate nga mutamiivu ng'alina ekyapa kye alina crisis esooka y'amabanja g'okubbaala bale neeka naye alinayo crisis omwana omukulu oyo kati ekyajja okukola agenda mu katale bw'amala okufunayo ku ssente zajje ku kyapa mpayo wala ginywe naye mpayo ne ku busente n'asayininga mu katabo kati agenda mu katale n'agulirayo omulenzi omukulu empale akomewoko. Yes, kati yewe abagenda kuyita kuddayo kubaala kunywa olaba ngamba omwenge naye nfunira yebiri kati n'asooka mu katale mu kikomera n'agulayo empale n'agiwa Peter Kibazo omwana omukulu kati n'agenda kubaala kati omwana omukulu n'avimba tonaba kumanya nti eno empale oli compromised ettaka lyammwe ligenda kugenda because yona akimanya agenda kufa. He knows anywa omwenge gwe yasikira bya kitawe naye n'atera ave mu nsi. He knows it. Ayina reality eyo. Kati gwa ayambala empale ye tomanyi ogenda kukutuka naye. Aba afa bwati nga bamuteeka mu ttaka oli nga ajja n'agamba wano we yasayininga. Empale ekutuka ekyapa kikutuka. Ekya empya bigendera mu kati fa Uganda bapita Kibazo ba Mwanga Kivuba Romushana tuli ku mpale. Ono za tuleetera including Bahat by the way. Naye ali kumpale there is a doctor from Kabale yazimbe nyumba n'ateekamu n'ekisenge ekya Museveni mwana asula naye jo kati nagenda naye mu taxi wanji emera yachu kama yakutuka mabanja biki these primaries za elections njagala ompeyo MPs ku 10 abalemedde okukomawo mu parliament ngeesate ziyulise bitoji because you see there is that collapse kati Museveni alwana nnyo yeewole asobole oku sustaining essential expenditure kati essential expenditure mwine emisaala essential expenditure because bano bakivumbi bamwanga kivumbi n'ekibazo baze n'amafuta okuvuga kutuuka wano bajjidde kuki mu motoka bajjidde mu motoka mafuta. We are net importers of petroleum energy naye ate tetuzigula mu sente ezaffe. Oyina okubeerawo ne dola somewhere dola eyo teriiwo so oyina okusala amagezi ntogenda kwewola bino ebikamera byolaba bino genda kanagulu ojja kusanga yona it's a hip eri waffe tukola hip yanku wano bakola hip yaki yaz cameras. So that is the problem je tuyina mu supermarket ona akugirayo so obata ngagenda kugwa ne amini ewaffe twayozanga na emitanga they are fruits okay twayozanga n'emita n'obukona ne buvaamu ekyovu n'oyozengo twayozesanga bikola by'amapapa kati Uganda gyeraga it's going to be worse. You see wenjogerera leero most units z'amagye tezirina mmere wenjogerera leero they don't have food
government teyina capacity kati esasula suppliers b'emmere what no yes omukulu yatugambye nti tuli mu season eyina kasooli atayogereka kabungi bukyanga tubaawo ate amaje galima kasooli okiti walina okubeerawo supplier who is Mwanga Kivumbi a supplying a Ministry of Defense question eri nti Ministry of Defense Mwanga Kivumbi emusasula teyina capacity emusasula so kati Mwanga Kivumbi atuuka ebiseera nangamba naye nga tayina capacity egula emmere from kyalo emmere eyetaaga amafuta ga distributing amaje kati tegali below 50% ku fuel supplies you see and ye price jabayina but bagula from the same market kati oja kufuna crisis nga tochaso na last ku meme enendagano yale ino okukolebwa bwetu because centers of power ezijawo Museveni ezijawo dictator o ziri biri this unconscious peasant bwafuna musitula owokubiri muzungu kati tosobola kubeera ate nabona nga balabe nga muzungu mulabe ate nga bwolwana ne conscious peasant so kyolina okola ebiragaano n'owomuzungu kibuuzo kimu nesigenda kiddamu bajeti ya Uganda eno bwe twagiisa olwagimala ogikola bweti waliwo yagamba nti 10% ku buli bwe batadde muzireete tubulire ani aziina ezo nsanje ki